Akazibu eniifa. Story eyo yaddala oba bwali bubaka? Yali ntuufu. Niyo mwana wange namulaba era kati yatula senior 4 babizibu byansi bino singa ali wala agenda kuddayo era asome. Naye byaggwa Katonda yanyamba. Naye nga bingi bikwata ku bangi tebannakiyimba bwekyantuukako ne mante kiri gonzo omukiri mu maka mangi. Omukulu nisewa tusanyusa okulabako taata. Nange nsanyusa Basanga. Akabanga nga temulabika. Badde baggalawo emyaka 2. Gye mubulidde mukola mirimu ki egyo egibabuzizza? Tukola ebirala naye era tebivaamu ssente kwenkana mulimu gwaffe kubanga eyo ne profession. Gye tukola Katonda kye kitone kye yatuwa okufunamu ssente kuyimba. Owulira otya okuba ng'ozeemu okulinnya ku stage oba obadde ng'ozirinnyako mu mpolampola eyo? Stage ya show era tuzifunye kati ate era nga mu bubba tekinnaba kuba mu butuufu bwakyo. Naye mukulu yagambye nti atuggulawo January. Tekimmanya abantu abakulu tebeefuula teboogera bya bulimba. Myaka gy'obulimba president akyagirimu ate yalina obuyinza obusemba okiteeza kyeyayogera kikakasa. Kiki kyosinze ggwe nga ggwe okumiisinga mu myaka gino 2? Obutali kwebuzaabuza kubadde kunyigirizibwa nti nno tubadde tuyingiza ssente. Bw'oba tuyingiza ssente bingi by'omiisinga bingi by'ovaako nga nfunayo ebigobyeko kitegeera. Naye Katonda n'atuwa omukisa nti abamu bafudde naye Katonda atuyambye nti siwulidde omuyimbi afudde COVID. Kitegeeza Katonda abadde mulungi gye tuli tugenda kuddamu tukole. Ofulumiza ekiwemmeneko meaning yakyo abamu si Baganda. Ekigambo ekyo kitegeeza kyoleeta nnyo eŋŋombo. Ekiwengeneku kitegeeza omuntu yenna akola ebitali bya nsonga nga bw'osanga omuntu omukulu n'akola ebitajja mu myaka gye nga wandigambye nti omusiru. Omuganda balina olulimi Oluganda lugagga. Ekifo ky'oga nti omusiru nolanga kifaanana bino ga nti ekiwengeneku nayo kitegeeza kyekimu naye kino kifaananamuko bulungi. Abamu kube wayise ebiwemmeneku ng'ate bawagizi tebakutwale bubi. Omuntu bw'oyimba ku kimukwatako ng'oyimbye kituufu munaye asanyuka atamanya. Omuntu yenna bw'omugambako mu ŋŋambo ennungi tanyiiga kimuwa ssanyu n'amanya nti awo nsobezza. Gwe kati abantu banywa omwenge n'essigala walabyeko amuwa abaana be abatono agaana wenywamu kitegeeza kyakola akimanyi nti kibi naye akikola kati abo omugambako tasobola kunyiiga. Naye omutwalira mu abo boyite ebiwemmeneku. Menyerayo 3 type z'abantu ba categories wamenya mu luyimba. Bangi mukazi omufumba agaba akanamba abakiwengeneku. Omuntu agula emmoloka nga tannaba kuzimba nakyo kiwemmeneku. Omukuuma ddemba kuba abamawulire kiba kiwengeneku. Bangi omwana omuto afuuka omw'emyaka 9 akyafuka ku buli kiwengeneku bangi bennaye. Naye obwo buba butonda abaana akyewala atya omwana omuto. Oluusi babuteekubiriza nagamba nti nno bwemba ngenda okwebaka kansooke ngende nfuuyise. Omuntu akyeteeka munogamba omubiri gwange munafu sijja kunywa mazzi kiro oba cyayi. Naye bw'osanga atamanya afuka kuli ate ekyo ne yeepiika cyayi kitegeeza bake kikyamu. Bafanzi bo oba abafanzi bammwe ng'abayimbi bamiisinze kinene nnyo stage performances zammwe mu myaka gino 2 ng'endongo nzigale. Basuubire ki nga president singa anaabaguddewo endongo official? Basuubire ennyimba nga nnyingi kuba tulabye bingi ate tufunye obudde bungi obuwumula kitegeeza buli muntu kati alina ekipya. Bakyasiba ekisibe naye lwanayogera babogenda kulya ennyimba ku radio ogenda kola videos mpya nga nnungi kubanga bafunye obudde obuwumulamu kitegeeza tugenda atagenda kukola kituufu kitegeeza nti bulijjo yeerimbika mu kisaawe kino si artist kuba tuwumudde ekimala. Bannammwe abayimbi abasigadde bakola ennyimba mu biseera bya COVID obusobozi babugyengawa n'ekirala mmwe abasigaddeko nga mwekuumidde mbantu mubadde nga mukikola mutya? Kiba kisa kya Katonda kati si magezi gange oluyimba lw'ekiwengeneko kulya nti olaba tirutunze. N'abalala bakola oluusi n'otalumanya nawe oli muna mawulire naye ate n'otaluya natuulya naye nga atalu afuba
Katonda n'atakkiriza naye Katonda yakkiriza buli kintu. Oluyimba osobola n'obutaluteeka mu ssente oluva mu studio, bantu bangi bava mu studio n'aluteeka na ku social media ne lutunda. Kati ssente nnyina waliwo TV erukuba terutunze naye ate lugenze. Kitegeeza nti Katonda asalawo ekintu ate kyaba tasazewo era tekikola. Tewali busobozi butunda music. Music atunda ekintu nga ekirungi okusinga ebirabo bekyewuunyisa. Abantu abasinga bawulira nnyo oluyimba olw'abakyala babonyaabonya abaana. Olinawe wakoonera ku linnya ly'omwana Nakazibwe Niifa. Story eyo yaddala oba bwali bubaka? Yali ntuufu. Niyo omwana wange namulaba era kati yatula senior 4 lwa bizibu byansi bino singa ali wala agenda kuddayo era asome. Naye byaggwa Katonda yannyamba. Naye nga bingi bikwata ku bangi tebannakiyimba bwe kyantuukako ne mma tekiri gunzo omukiri mu maka mangi. Omwana ono oluyimba olwo terumunyigiriza olw'okuba nti wamentioning erinnya lye. Era mu vidiyo yaluzanya yennyini we mwana golaba weebidomola by'amazzi ye Nakazibwe Niifa omwana wange. Era yakikola akyagala yakimusanyusa. Tekati ali mu mbeera nnungi. Obubaka bwowa abazadde abalina abaana abayisibwa mu mbeera ng'owuwo gye yayitamu mu biseera bino naddala nga tebannadda ku masomero? Obubaka nsooka n'embuwa mwe kennyini bakyala baffe kambayita ba step mother b'abaana baffe nti omwana ye talina musango. Ate bwe mmala okuzaala omwana batakyadda munda wabula tukituleko tukikkaanyeeko tulabe bwe tukisolovinga. Omwana oyo aba mwanawo. Abaana bangi bendabye nga bazimbira bazadde baabwe ewaka babayamba bakola biki nga maama alimu siyamuzaana naye naawe ofuniramu era ennyumba eyo gisulamu nga mwana oli yagizimbye kubanga yakoze ebintu ebyabalema mmwe n'ayongerako ku famire mu maaso. Ekirala kyempa bataata ng'olina abaana batazaala mukyala teeka amatu ku ttaka owulirize ennyo sayidi zombi eya mukyala maama w'abaana ate owulirize nnyo n'ey'abaana bwe kye bagamba obeere omulamuzi omulungi oleke kusuulirira waka. Abaana b'otawadde bubaka ng'abaana? Abaana obubaka bwembawa n'abaana olumu buli kye bamukola balowooza nti maama we teyandi kimukoze. Bwe bamukubanga gasinga maama abaddewo. Abaana nammwe mumanye nti omwana abonerezebwa omwana agunjulwa leka kisussa nnyo buli kaseera kuwaba wa taata buli budde nti okuba bakoonyeeko ne maama we akubanga yaliwera yandikikoze. Nga tumaliriza baako obugambo bw'osiibuza abawagizi bo abakubeereddewo ebbanga lyonna abakufudde Kazibwe Kapo olwaleero? Abawagizi bange mwebala okumpagira nendoza nange era ndi muntu wa nsonga. Bangi bakola amannya naye bwe basiba nsongera mumuwuliriza mu mwaka gumu 2000 ne mumusiibula n'emyaka 20 mumpuliriza kiba kitegeeza nti nkola birungi. Ne mwebala okumpagira n'okumbeererawo nange mbasuubiza nti nja kweyongera okukola ebirungi obutakola bye weebuula n'okuba nga mbasaamu ekitiibwa kuba mmwe mumpa ssente.